إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abibiti wabakiriza ensonga ya forwalero ensonga nkulu. Nsaba Allah eddoboozi lino alitekemu omukisa. Wiki singa bbiri eziyise ku masjidi yaffe ey'ekitiibwa e Nakasero waliwo muganda waffe Khatib eyazze n'asoma khutuba. Oba olyawo gwe mulundi ogusoose okubeera ng'ayimirira ku kituuti ekyo eky'e Nakasero. Yayogedde ku bukulu bw'empisa era ne yeetoololera nnyo ku kulaga nti abatabbuliiki tebalina mpisa. N'ayogera ebigambo biyitirivu. Mu bigambo ebyo mwe mwabadde statement egamba tikiri ku ddaala nti atamwa okweyanjula n'okumu identifyinga nga omutabbuliiki olw'obusufu bw'obusiiwuufu bw'empisa obuli mu batabbuliiki olwaleero. Statement eyo bwe nagiwulidde omutima gwandaze nti wano waliwo omutawaana gw'amaanyi. Bwe kibeera nga kirina ku ddaala okubeera nti omuntu atamwa okweyanjula n'abantu okumumanya nti mutabbuliiki, ensonga eba etuuse ku ddaala ddala nnyo. Mu njogera eŋŋanda tugamba nti ensonga eba erinnye enkandaggo era nga yeetaaga tusimbe wakati twerevisinge amazima. Bwe kibanga ddala bwe kiti bwe kiri ng'omukulu ono muganda waffe bwe yagambye, ebeera crisis yennyini eyeetaaga abatabbuliiki nga ssebo abatabbuliiki be basalafu b'e Uganda, abantu abagamba era abafuba okutambulira ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam e Uganda babayita batabbuliiki. Kiba kigwanira okubeera ng'abavunaanyizibwa ku nsonga batuula obufoofofo babeere ng'ensonga eno bagyetegereza. Bwe kiba nga haqiqatan bwe kityo bwe kiri kinogerwe eddagala ng'obudde bukyali. Bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri era wabawo crisis endala eyeetuusa okubeera ng'omuntu asobola okufuna obuvumu n'ayimirira ku masjidi enkulu ey'abatabbuliiki mu ggwanga fayatakallamu bikulli thabaatin wa bimil'i fiihi, n'ayogera ng'asimba amannyo ku byayogera ng'ekintu ky'ayogera si kituufu. Either way wabaawo crisis. Yani ku saidi zombiriri wabaawo omutawaana munene. Kitegeeza nti waliwo ekizibu ekiba kiriwo ekitambudde ne kitutuusa ku ddaala ly'okubeera nti omuntu asobola okuyimirira mu community n'agitemerera ekigambo kyetali. Ate bwe kibanga bwe kityo bwe kiri amazima era wabaawo crisis ku saidi eri endala ey'okubeera nti abange twerevisinge akhlaaqa zigenze
zirina ku ddaala nti omuntu yeebwalabwala tayagala bantu bamanyi nti musalafu. Kitegerekese? Olw'ensonga obukendeevu bw'empisa sha'nuhu adhim mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam haditha yo ku Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu ngisingana mu sunan ya Imam Tirmidhi rahimahullah rahmatan wasa. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Asinga mummwe okuba omwagalwa gyendi era agenda okusinga okumbeera kumpi ku lunaku lw'enkomerero ahasinukum akhlaqa, yabasinga empisa ennungi. Hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi eyokubiri eri mu sunani ya Imam Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'ath as-Sijistani rahimahullah, era esinganibwa ne mu sunani ya Imam Tirmidhi rahimahullah, eva ku sahabi wekitibwa yitibwa Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Nabbi yagamba ma min shay'in, teriyo kintu, athqalu fil mizani min husnil khulqi, teriyo kintu kisinga kuzitowa ku mizani okusinga empisa ennungi. Hadithi eyokusatu ya sahabi wekitiibwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ngesinganwa musnad ya Imam Ahmad. Nabbi yagamba nti innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, mazima natumwa okujjuza empisa ennungi abantu ze basinganibwa nazo. Hadithi mpitirifu ndoza tugatteko nene eyokuna. Yagamba alayhi salatu wassalam aktharu ma yudkhilu annasa aljanna, ekintu ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana taqwa Allah, kutya Allah wa husn alkhulq, kutya Allah na mpisa nki ennungi. Kikumalira owekitiibwa Allah kyagamba ngayogera ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim, mazima ddala oli ku mpisa ezettendo. Idhan singa kibeera nti abatabuliiki empisa zigenze ne zibeera ku ddaala eryo nga munnaffe bwe yalyogeddeko, amazima wabaawo ekikyankalanye kinene mu ddaawa yaabwe ne mu ddiini yaabwe. Wabula obuzibu kwe kubeera nti abali ku salafiya si bwe batyo balaba ebintu, era tebalaba nti amazima abatabuliiki basiiwufu bwa mpisa. Wabula kyebeegattako kiri nti buli musiraamu alina obukendeevu mu mpisa era agwana okulongoosa empisa ze. Nga bwe tugenda bulijjo ne tujjukiza abantu kino nakiri bongera okubeera nga bapafekitinga balongoosa eddiini yaabwe. Ensonga ekwatagana ku bukendeevu bw'empisa n'okubeera nga kigambo ekyogerwa buli kaseera nga kigambibwa abali ku salafiya tebalina mpisa. Awalan mu bannabida ekyo kuva dda bwe batyo bagamba nga boogera ku bantu abali ku sunna nti tebaba na mpisa, tebalina mpisa, tebawa bazadde baabwe bitiibwa, bavuma, bakaafuwaza n'ebirala bingi ebyo bimanyiddwa ebiva mu bazuuzi mu ddiini nga byogerwa ku abo abali ku sunna. Wala gharaba fi dhalik, ekyo tekyali baddemu ebinkosa ddoboozi lino. Limaadha? Kubanga hadha mutawaqqi'u minhum, ekyo kisuubirwa nga tebakikoze wabeera ekitali kituufu. Si bwe kiri? Omulimu gw'abazuuzi mu ddiini
tashwihu da'wati ahli sunnah. Naam, tashwihu Ali kitegeeza ki tashwihu? Tashwihu kitegeeza okubijjisa ekintu. Kati ekyo nkola gye tumanyi era gye tusuubira ebbanga lyonna okuva mu baki? Mu bazuuzi. Naye singa kibeera nga kyogeddwa nga abantu abakyogera balaga nti baana ba mu nju, wano wabaawo ensonga y'okwetegereza. Anti Allah yaga nti washahida shahidun min ahliha, eyawa obujulizi yali mu bantu be. Allah ng'asonga kubeera nti obujulizi bwali buzito. Obujulizi bwali buki? Buzito. Kakati ekiseera kitambudde ng'abasalafu balina obunywevu ku ddiini yaabwe. Era nkola bukyanga salafiya ejja mu ggwanga erya Uganda, abantu ne baawukana ku mawuledi, ku dduwa, kuki, naye yali nkola yaffe. Mu bukende bwe twali tulina mu kutegeera salafiya kyali mu ddaawa yaffe, okubeera nga abantu abaalumbagananga eddiini entuufu ne baleeta ebintu ebibuza abantu, ne baleeta shubuhaati ezikyankalanya entegeera y'eddiini. Bal bwe kyatuuka ate ku abo abazuuzi ab'olwatu, kyabanga mu ddaawa yaffe ebbanga lyonna okubeera nga abasomesa baffe be twasanga mu ddaawa ne tubajjako ddaawa eno baasitukanga ne bazzaayo obubuzi obwo ku mimbari mu maaso gaffe, mu khutuba, mu duruusu, mu ki. Era oli bwe yogeranga amawano oba ku leediyo obaluddawa nga tulinda ku daruso y'essande, waliwo agenda okwanukula omuntu oyo azzeeyo alaga obukyamu ekyo ekintu kyakola. Oba mu jjuma William, oba mu jjuma Nakasero, oba mu jjuma Katwe, oba mu jjuma Bwayise, oba wonna wekyabeereranga. Eyo ddaawa eyatulera, ekyo kye baabanga bakola busiraamu bwennyini. La yunkiruhu illa jahilun au mutajahilun. Teriyo ayinza gamba nti ekyo ekyakolebwanga kyabanga kibi okuggyako jahilun atategeera ddiini, oba mutajahilun eyeefula atategeera ddiini. Twalererwa ku ekyo, nasha'na ala dhalik. Obusalafu bwakuumwa n'ekyo emyaka egyakina gyonna tugiyitamu nga tuli mu afiya wa siha wa ruusuna marufu'a, ng'emitwe gyaffe tutambula giri waggulu, tetulinaamu kwemotyamotya kwonna kwekyo tuliko. Ne tuyingira emyaka gy'enkumi 2 ne tutambula bwe tutyo ng'abantu bayimirira ku bituuti, imma mu khutab oba mu duruusu zino ez'essande oba wonna we zaabeeranga. Bal duruusu ezaabeeranga Nakasero, ezaabeeranga ku William, nga mubaamu okwanukula n'okuzzaayo ebikyamu ebyayogeddwa al-mubtilun. Naye bwe tuyingira mu mwaka ogw'2012, 2013 twafuna fitan ezaagwawo wakati waffe. Kiri mu sunna ya Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Allahu liyadhara almu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tekiri mu nkola y'okuleka abantu beerawo nga baseeya buseeyo okuggyako abasuudamu ekigezo ekyo ne kifiltaringa, ne kisengejja abali ku bukkiriza obw'amazima n'abo abalina gish mu ddiini yaabwe. Fitna yabaawo, alhamdulillah. Bakadde baffe ne mubaamu abattibwa, mubo ne mubaamu abaasibwa, mubo ne mubaamu abadda ku dduka,
ebyo sibinyumiza bantu babimanyi nga bwembimanyi. Naye akaseera akaka akasamba tuko nedduka kalina omujiji gwe kaleeta okufiiringa gap eyabo abaali bavuddewo. Imamu abaali battiddwa nga Sheikh Abdul Karim mukadde waffe Sheikh Abdul Hakim rahimahullah yali afudde, abalala battibwa amasasi, abalala abaasibwa, abaali mu dduka n'ebirefaanako bwe bityo. Waliwo abantu abataali nnyo mu kisaawe kya ddaawa abaakiyingira mu kiseera ekyo. Bwe bakiyingira baasanga pressure ey'amaanyi eyaliwo ng'eva mu bazuuzi, kubanga be baali safe ng'abali ku sunna be bali mu kutya olw'akazito ke baalimu. Kakati ng'omuntu alina okubeera ekimu ku bibiri: okubeera omunywevu mu ddiini ye abeere ku risiki, oba yekkiriranye nabo abeere safe. Abamu ku baganda baffe bakyuzinga kino ekyokubiri, okwekkiriranya n'abazuuzi babeere safe. Mu kiseera ekyo waaliwo abazuuzi babiri abanene, bal kaana ahaduhuma zindiqan. Waaliwo abazuuzi babiri abanene, omu ku bo yalina zindiiku, omu yali Kaliisa, Anas Kaliisa, owokubiri nga ye Muzaata. Akaseera ako baali ku ndasi ng'eri ku piiki, era nga baamalayo n'ag'omu buto. Baalina ebbeetu, baalina ekyanya, baalina amarediyo, baalina amativi, baalina access ku buli kintu ekituusa amaloboozi gaabwe mu matu g'abantu ne ku maaso g'abantu. Baamalayo n'ag'omu buto mu kuvumirira enkola ya salafiya n'okubijjisa obusalafu n'okubwonoona n'okubateeka ku buli kimu. Bibaavaako ebyo abasalafu tebatwala bintu ku mikolo. Abasalafu bebe enkyakya, abasalafu bebakyafu, bambala bibulijiriba bibiddugavu beerawo, empale zaabwe ziringa ennyindo zaki, ennyindo za ssekkoko oba amagulu gamaaya, ebintuntu ebifaanaganako bwe bityo ebiyitirivu, ye baani bembuulira nga babimanyi okunsinga. Akaseera ako abaalina obusobozi obw'eŋŋanga abantu abo baali batono, olw'ensonga abaali badde b'eŋŋanga abamu bali mu makomera, abali ku dduka. Kati abaali abanywevu abaasigala mu ggwanga, Allah abasiime, omwali nga mukadde waffe Sheikh Hamidu Mbaziira, Allah amukuume gyali, amuwe enkomerero ennungi, ne bamashaikha abala tabaan, n'abalala baali ebweru nga tebalina nnyo threat, baasalawo okweŋŋanga abasajja bano. Be babaanukulanga, bwe baayogeranga kino be babaanukulanga, baayogeranga kino be babaanukulanga mu ngeri efaanaako bwetyo. Kakati akaseera ako kavaamu omujiji gw'abano bo abaasalawo sefute yaabwe okuginoonyeza mu kwekkiriranya n'abantu abo n'obbagulamu obuganzi. Omujiji ogwo gwatandika okupotrayinga bano abaanukula bano bakaŋŋaŋa mu bubuze n'obubi, omwali zindiiku n'oli kabirul mubtada, okubalaga nti abantu abo babi, tebalina mpisa, abantu abo wahakadha. Bwe tutandika okuwulira ekintu ekyo nti abasalafu tebalina mpisa, olukitandika kyatandika ng'ekyokusaaga. Salafu tebalina mpisa, salafu lugamba nti mpisa kikulu. Abasalafu abaali ku mbeera ey'amazima mu ddiini yaabwe ng'ekyekikolo ku bo, baali mu kattu, baali mu kiziiro ky'amaanyi, mu bulumbaganyo obwali buva mu basajja bano ababiri
omukubo yabeeranga okunayogera kati Kalisa yatuuka okugamba nga bamugambye nti yi abantu tolaba mutawaana kubeera nga bakuza Christmas ng'ate Allah yagamba nti guliiza okuyulikamu n'agamba nti lyali liyuliseemu nga nyimiriddeko wano wallahi buno obaka nsaba butambule eddoboozi no Allah lituuse ku bantu mwawo bensaba Allah alituuseeko Imam Kasozi wallahi omuntu yenna yawulira Kalisa ng'akola statement eyo oba tewagiwulira twafuba okugituusa ku buli musiraamu agiwulire naam n'asigalanga akaddasa omuddu oyo eyayogera ekigambo ekyo amusitula amutiitiibya amutukuza alaga nti aliwa kitiibwa yali mumanyi omumanyi atalina ntengereze nakuwa kitiibwa Allah na bigambo bye naam owange eggulu lijjira lyali liyuliseeko n'asigala nga ali indifferent wallahi mutiira okutuuka mu maaso ga Allah nga si musiraamu mutiira okutuuka mu maaso ga Allah nga si musiraamu kitegeeza talina feeling takwatibwako takosebwa muntu ajolonga ddiini ya Allah tabaraka wa taala njagala mbeere kirya bigambo byange sitegeeza nti abantu nga bwenkonyeko nga Imam Kasozi bwenkonyeko si musiraamu la wabula ekyo kye kibeera ku mukkiriza singa wabaawo okujolonga ebigambo bya Allah akwatibwako n'akitwala nti nsonga nnene ne yeesisiwala n'akyawa omuntu akoze ekintu ekyo singa abeera opposite n'ayimirira wamu naye n'amugulumiza n'amuwaana n'amuwa ekitiibwa nze olw'ekyo amanya nti agenda kubeera pate kwekyo abantu bali kye banyigira ku muntu ono naye kitundu ku bulumbaganyi omuntu we bwe yakola ekyo nno njogeddeko kimu wa illa bingi jukira bwe yali bali bamugamba ku bifaananyi nagati owe bagamba nti nabbi yagamba hadithi emanyiddwa erikiriya obulungi naam inna almalaika la tadkhul baytan fihi kalbun wala sura malaika teziyingira nju erimu mbwa wadde ekifaananyi nagati tewali nyumba malaika gye zitayingira subhanallah gadi biro bina byenjogera maloboozi ge bamanyi ge bawulira ge twateekayo ebirowoozo okugabalaga okubalaga nti bannange obukyayi bwaffe tebuli personal wabula tukyawa omuntu ono olw'eddiini yammwe eyo nammwe gye mugamba gye mwagala ennyo nabbi wammwe abeera tanga bw'ati bw'agambye omusajja n'amwanukula bw'ati Allah abeera tanga bw'ati bw'agambye omusajja n'amwanukula bw'ati twakyawa Kalisa ne si kukyawa n'atubimba mu mutima ne tujjula okukeetebwa omuddu oyo wallahi ng'ekyo tukirina lillah si nti nno yatubbako mukyala oba yatulyaza amaanya ssente oba tuli bannabyabufuzi ffe tuli bannuupu oli wa movementi oba ki twamukyawa lillah olw'okulumbagana n'okunyoomoola eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kyekisookera ddala ku layini esooka then n'obulumbaganyi bwe yakolanga mu kuvuma n'okutyobula n'okukkakkanya abantu banyweredde ku ddiini w'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala n'okubabijjisa ne munne muzaata bw'ato bwe yali la gharaba tekyewuunyisa nti omuddu oyo bwe bwakeesa ku makya ntutuyubwako amawulire nti afudde wallahi farihna twasanyuka nga n'essanyu eryo lirimu ebyo bye tugenda okubanja Allah yawma alqiyama nga tusaba atuwa empeera zaffe mu kusanyuka olw'okuvaawo kw'omuntu abadde afuuse ekigezo eri eddiini ye era ng'endowooza yaffe ennungi ku mutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala kwe kubeera nti biidhinillahi tuwa empeera mu ekyo okusanyuka olw'okuvaawo kw'omuntu oyo kuba Allah yatulagira ennyini ennyini faqutia dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin abali azamaya ne bavaawo Allah araga ati omukkiriza yebaza Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin ekyo ekigambo ky'okulaga nti tetunakuwadde olw'okufa kwa Kalisa surprisingly mu ngeri eyeewuunyisa abasiraamu abaali bakyuzinga okwekkiranya ne bannabbidaa baalaga nti I don't know n'obudonno beewuunya nnyo kyabasukkako enviiri zabava ku mutwe kyabayitirako
ensimbu ttaka lyabula okubamira musanyuka mutyanga Dokituru Anas Kalisa afudde. Farihna walam nukhfi dhalika an ahadin, tetwemotya wadde okwekwekerera wadde okweti twalaga essanyu lyaffe n'okutuuka olwaleero. Kireka bulungi. Badduka emisinde mu kusattira okw'amaanyi okwali awo ne batondawo akakiiko akakwasa empisa nga bagamba nti mu umma mulimu abantu bamaseeka beetaaga okukwasisa empisa, ne bateekawo akakiiko kakwasako empisa. Akakiiko ako ne kakola omulimu munene, era okuva mu kiseera ekyo ekigambo kyo ne kitandika okunyinyiitira nga kiva mu abo abagamba nti balinaffe, nti abatabbuliki tebalina ki? Tebalina mpisa. Obusuufu empisa bususse, empisa zisusse, obusuufu bususse. Abatabbuliki bawemula, batambula bawemula, batambula ebifo biri kungulu bafuuwe empa. Abatabbuliki bamenye enzigi z'amaduuka, abatabbuliki bavuma kiki bayita obusiufu bw'empisa. Inda tahqiq tugenda okukyetegereza ng'obusiufu bw'empisa kwe kwogera ku bazuuzi mu ddiini nga bazudde mu ddiini nga baleesa amawano, baleesa ebintu ebikyamu ebyonoona entegera y'Abasiraamu, ne tugamba nti kino kikyamu ne tubizaayo. Okuvumirira obubuze in brief kibayita obutaba na mpisa ekitendebwa abatabbuliki olwaleero. That's my analysis. Kitegereka? Mwabo abaakola ennyo era abeetala ennyo mu kuyimirizaawo okuteekawo akakiiko k'empisa muli muganda wange, sigenda kumwogera linnya, naye bamaseeka bamumanyi, ne Abasiraamu abafaayo bigenda maaso mu umma bamumanyi. Mabigako yafulumiza eddoboozi ng'agamba nze ali ku TV yabadde ayogera ku kusomeddwa ya Muzaata, n'agamba nze teriiyo swala gye nvaamu okuggyako nga nsabidde abantu babiri. Naam, Dokituru Anas Kalisa ne Sheikh Muzaata batte olw'omugaso omunene gwe balina eddiini ya Allah tabaraka wa taala, wahakadha. Ne twongera okugamba ekitegeeza zino z'empisa embi ezitendebwa abantu abanyweredde ku sunna. Era osiŋŋaana buli addiŋŋana ekigambo ekyo ng'alina obwa sseruganda buyitirivu n'okuwangaala n'okwekkiriranya n'okumasha abazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Nti abatabbuliiki ba Uganda, abasalafu ba Uganda, walillahi alhamdu wal minna, tebalina kibeeyawulidde mbutaba na mpisa. Wabulahum min jumlati lmuslimin, balina Abasiraamu abaawamu mu bukendeevu mu mpisa ne mu bujjuvu mu mpisa. Omukendeevu mu bo mu mpisa alina obukendeevu mu mpisa nga ye omuntu, so singa obutabbuliiki, so singa abatabbuliiki. Ate ngo omukendeevu aba asangibwa mu buli kibiina ky'abantu butereevu. N'omujjuvu mwali mu bo, omukendeevu mwali mu bo, n'omujjuvu akola atya? Naali wakati awo akola atya? Nga bwe kiri ku sayidi zonna. Mu Basiraamu, mu bazuuzi mu ddiini waliyo abalina empisa, mu bazuuzi mu ddiini waliyo abatalina mpisa. Waliwo mu bakoowooze abazuuzi mu ddiini nga bannabbidaa nga tebaatunakuwaza, baatunakuwaza kintu kimu kubeera nga baali bazuuzi mu ddiini. Ngaani? Ng'omugenzi eyaliko Supreme Mufti Sheikh Sirimaani Kasule Ndirangwa yali muzuuzi mu ddiini, era twali tumukyawako obuzuuzi bwe mu ddiini. Naye tamanyiddwamu kuyimirira, kukakkanya, kutyoboola, kujerega, kuvuma bantu banyweredde ku ddiini. Tetwakimuwuliramu. Abatabbuliiki ba Uganda, abasafu ba Uganda bayinza obutabaayo kibajjukira kimu kiyabanakuwaza, okubavumirira, okubakkakkanya, okubatyoboola, okukola atya.
yamanya nti ali ku buli kyamu baina nabo ekitibwa kyawe ng'abantu abafaayo ku ddiini Allah subhanahu wa ta'ala abanyodde ku ddiini Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kati ate mubo mulimu era bannabid'a bamawale abalumbaganyi abagatta obuzuuzi n'obutaba na mpisa abalina ku ddaala erisobola okubafulumya mu busiraamu segmenti ze bakola abo nabo gye bali kitegereka kale ekisoboka bulungi nnyo okubawo obukendeevu mu mutabuliki gundi ayinza n'okuba muwalimu ng'alina obukendeevu mu mpisa ng'era bwe kiriwo nga bajjudde abatabuliki abalina empisa empitirivu obulungi mu bawalimu ne mubaki ekyo bwekito bwe kiri era ahadithi bwe ziba zisomesebwa mu mizikiti ziriwo okujjukiza bantu alina obukendeevu abwejjeko alongoose akole bw'ati amma okubeera nga kituuse okubeera nga kiyimbibwa kyogerwako ti abatabuliki tebalina mpisa ng'ate buli wekyogeddwako tugenda okutunuulira nga waliwo munnabida eyayanukuddwa waliwo omuzuuzi mu ddiini erina kyeyakubyewo mu ddiiro nekyanukulwa nekigibwawo ekisinga okwewuunyisa mabigakaawo mukadde waffe Imaamu Kasozi oyo nno ali omu ku basiraamu abakoze omugaso omunene eri abasiraamu la yunkiruhu illa mukabir omuntu yenna agati Imaamu Kasozi talina mugaso mu busiraamu bwa Uganda aba tategera kyayogera ebbanga litumaze nga tumulaba Imaamu Kasozi tumanyiganye bulungi nali mbaddeko kumpi naye mu nsonga ez'enjawulo yaani muntu alina omugaso ogwa ddala eri abasiraamu bwe bituuka okwogera ku binyigiriza abasiraamu ebyetaaga political voices avaayo n'ayogera bwe kituuka ebintu nga ebyamasomero ebyaki avaayo n'ayogera wahakadha kati hatta ne mu nkulaakulana alina byakoze ebidepicting enkulaakulana nga biyita ku ye masidi yemawanga ku masajidi mashallah ennungi mulungi mu fundraising ku bintu ebyenjawulo wahakadha nolekyo wa mugaso eri obusiraamu naye mabegakaawo yayimiridde n'ayogera bye yayogedde ebyalaze nti alina gye yeewunzikira mu ntegera y'eddiini era walaayo erinnyo n'abazuuzi mu ddiini okusinga abali ku sunna n'ayogera ku bannabida abanene n'ayogera ki nga abatendereza n'ayogera ku bantu abali ku sunna ng'abavumirira ng'abakkakkanya ne tutegeera nti alhamdulillah wali wa mugaso mu biri byenkoonyeeko naye mu bikwatagana n'eddiini ng'eddiini yagwa olubegi nekisinjagala wano ku nsonga eno imaamu mu bigambo byeyayogedde ebyasaasanya abasiraamu naye bawulidde omwabadde okuvumwa okuli sarih ng'avuma envuma eno yennyini ey'akatale envuma ey'akatale ndowooza etegeerekeka bulungi nnyo envuma ey'akatale gundi oli kino gwoyo si bwe kiri eyo gye twekakasa obulungi tetugikozesa mu kusomesa kwaffe bwembeeramu abasongebwako abatalina mpisa tetugikozesa naye nga tetulinaki twogerawo tetulina mpisa naye ngaeyo envuma efaanawo tetugikola tutya tetugikozesa temanyiddwa muffe kaakati bw'amala okwogera ebigambo ebyo twasuubidde nti baganda baffe abakola kukwasisa empisa bagenda kufubutukayo bavumirire okudda kw'omu kuba amaseeka abalungi ab'ebitiibwa abasomesa betwekakasa nti balina ilmu neekaweefe mu kugituusa mu basiraamu nahsabuhum kadhalika wallahu hasibuhum Sheikh Siddiq Nasir Mubiru n'amuddako n'amujolonga bw'ati n'amuvuma oluvuma lwetwekeka okuvuma abaana abato netutawulirayo kantu konna kava mu baganda bafuga nti bannange empisa kikulu lwaki temulina mpisa lwaki mugirire ekigundi ky'Imaamu kyakoze kya busuufu bwa mpisa nga yo bakikola ofuna bulungi netutakiwulyako n'akamu n'akeddagala to make it worse ate munnange ne batutegeezaako nti baakoze kaweefube w'amaanyi ayogera bino muganda waffe akulira olukiiko lw'empisa
yakoze kaweefube waama yennyini yategeeza nga ali mu kamera n'atuukirira Sseekagundi ne Sseekagundi n'abagamba nti imaamu temumwanukula mumuleke tewali bwetaavu ensonga temwanukula mumuleke tilka idhan qismatun dhiza ekyo bannange si kibayita mizaani ey'olubege abazuuzi mu ddiini bwe bakkakkanya ku bantu abeekutte ku bulongoofu ne sunna n'okuzisomesa n'okukola atya ne watabaawo bajja ne watabaawo kukyankalana n'olukiiko olufa ku mpisa okubeera nga luvaayo ne lulaga nti kiki kino waakiri kale n'okola any public statement nga lumunenya even politely okulaga nti mutuufu yakoze ensobi naye musirike okumukuuma okusigala nga they have protected him asigale nga mukuume ate nga singa wabaawo okuva eno ewaffe ekintu kyonna ekirimu okwanukula bali bakaka okufuula okwanukula okwo nti itself butaba nampisa nakuvuma era ne bafuba public erabe nti waliwo obukendeevu obwetaaga okulwanyisa n'okutereeza eyo yembeera gye tulimu olwaleero kino nno mawulire mabi eri umma ne kibeera nti nsigala nsaba baganda baffe abakulira ensonga z'empisa batuyambe batudefiningire empisa kyeki era baba bategeeza ki era baduati abasiwuusa empisa bazisiwuuka mu ngeri ki kibeere nti singa babeera bazisiwuuse mu nsiwuuka eno emenyewo ahadithi zenkulembedde okusoma hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam ezikubiriza okuba n'empisa wallahi wabillahi watallah neyama mu ddoboozi lino nja kusimba mugongo gwabwe okulisowalinga oda y'empisa mu umma tulwanyisa empisa embi ekyo nkyogedde nga njuliza Allah bwe kibeera nga tebalina definition etegeerekeka gye batuwadde kigenda kusigala mu bwongo bwaffe ne mu bwongo bwa buli yenna ali serious ku ddiini teyo slogan yaleetebwa ng'ejjigi okuuma abazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuwa obubuze emirembe n'okuteeka obulongoofu n'obuluŋŋamu ne sunna ku bunkenke ku kifaananyi ekibi awo nno tujja kuba tulaba engeri gye twesootinga wakati waffe ne baganda baffe abo kitegereka wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin